Bannange njagala okwebaza ennyo bakama bange okuva ku radio ya CBS, bakozi bannange ate mmwe aba Greater Masaka njagala kubebaza ennyo. Embeera tebadde nnyangu naye okumbeererawo kibadde kikulu nnyo. Mbebaza nnyo mwebali nnyo mwebali edda abakozi bannange betukola omulimu guno ogw'amawulire mu Greater Masaka. Nayogera ki ku Margaret Kayondo okuviira ddala lwe nali e Masaka ambeereddewo nnyo. Mbadde naye oyo gwe mukwano gubaga nti munno mu bulungi ne mu bubi. Njagala nebaze nnyo mukyala wange Viola Nabagala Nalongo njagala kumwebaza nnyo. Akoze kyonna ekisoboka okuviira ddala e Masaka. Embeera teyali nnyangu kubanga omuntu akubeera nga otuuse mu mbeera ey'okuba nga tokyesobola tokyeyamba naye munno n'akubeererawo. Njagala kumwebaza Nalongo, mwebali nnyo mwebali ddala. Bannamawulire bannange nyongera okubeebaza. Eno si y'enkomerero, nja kukomawo nkyalumizibwa era ngenda kutandika kutambulira ku magezi g'abasawo nga bagampadde abasingamu amanya nti nafuna akabenje kali ka bodaboda nenkosa omusuwa naavu bagita sciatica naavu eyo yesingiraho ddala okubeera embi ate very sensitive tekonebwako. Era y'ensonga lwaki bwe natuuka wano dokita yaŋŋamba siyinza kwetantala kulongoosa kubanga ate bwe nava e Masaka badokita 3 baali bagambye nti ngenda kulongoosebwa. Ye n'agamba nedda sobola okuwa obujjanjabi obuyinza okusingako awo ate busobola okukola ng'ekyo oli akulongoosezza kye yalikoze. Era bwe ntyo netandikibwa ku ddagala ku treatment ku bujjanjabi obunsobozesezza okutuuka wano ku mbeera eno gye ndimu. N'olwekyo mbebaza essaawa yonna nkomawo ate tukikube. Ate nalo